Yafudde n'azuukira owa Ebonizi ebintu bitabuse ogenda kubanga ate obifuna mu maaso awo. Fulufiga ne Haji Ali banange nabo bali bulala era nga bongedde okulumya Zuula banange ate gwe bakubye amasasi munange bannaddiini nabo babiyingiddemu obulumi bungi nnyo ku mitima gy'abantu. Mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange, kansuubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe. Mbasaba vidiyo no mugimpere like era n'esaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell mesubwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra. Nenyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'edduwa ono ng'akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru business zo nga tezitambula bulungi obanga gwe ogobye ku by'okugenda ebweru mukwano nga bakulya buli ssente zo mukubireko enamba y'essimu era wati wama akusomera edduwa togenda kuddamu kwejjusa. BF Suma nabo bajjanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba endwadde zonna. Kati mukwano toddeyo n'olumizi lw'ebirwadde ebitategeerekeka bakubireko munange sigenda kulwisa era nga nkutandise n'omwami munange gwe baakuba amasasi oluvannyuma lw'okugambibwa mbu yalemedde mu luguudo ng'ate waliwo abakungu abayitawo. Kino nno kinyiizizza bannaddiini era wamma nabo ne basalawo bakangule ku ddoboozi. Ngenda kubanga mbatuusaako wano father ate nga naye alina kyagamba ku mwami oyo gwe bakubye amasasi ku lunaku lwa Christmas n'afiirawo. Gy'omwawulidde bonna nga bavumirira omusajja gwe bakubye essasi. Omuntu ali mu jjaamu ogamba otya nti muveeyo ffe tuyitawo gwe tosobola kugumiikirizaako. Kati ebyo byonna tubiyigira waka obugumiikiriza. Omusajja yakubye oli essasi gwe bakubye essasi alina mukyala we alina abaana balabirira. Kati weebuuza nti oyo ali mu kkubo gwe mwerulira ekkubo ye yakula atya bannange? Oba oyagala okugenda mangu lwaki tokeera? Nze ntera kuwummulira mu California abayo bawa emisolo. Enguudo zaayo toyinza kusanga abantu ba harassing kubanga bakwata emisolo ne bakola enguudo endala ziyita wansi endala ziyita waggulu. Waliwo z'otulina kuyitako okuggyako nga mulimu abantu babiri n'okweyongerayo. Kati mwe basseba baagala obbaviiraviira mukole enguudo ng'ezo. Ffe ky'okukwata ssente n'ogenda mu kyalo ewammwe eri n'ozimbayo oguyumba gw'otasula namu n'okola ne kakolasi. Ssente zaffe muzireke zikole enguudo wano. Mwekolereza mmwe musobole okutambula mangu nga bwe mwagala. Abantu be baviira abamu tebawana misolo. Ffe ababawa emisolo ffe tuvaayo. Naye nze nakulabala nze sibaviira. Waliwo yankubira engoma ejwi natunulira mutunuulire. Nze ninnya ebifunvu kubanga gwogenda mangu. No. Mulekeraawo okujooga abantu. Ate ndowooza gavumenti gyetutegeeze ani gwe tulina okuviira. Sebo buli ataddemu akagombe ne bamuviira abalala bazze kuyisa bivulu ku kkubo. Naye empisa embi eziri mu basajja abo ziva waka. Tebabayigiriza bugumiikiriza. So nga tuzze okubatiza abaana baffe abaluganda baagalwa. Abaana tubasigemu empisa ennungi ez'eddiini mu maka gaffe nga bazirabira mu bulamu bwaffe. Ate tubayigirize empisa ez'omu bantu, values and good morals. Bwe tunaakola bwe tutyo tujja kufuna omulembe. Embeera munange bwekyo bweri era nga bo bannaddiini bagamba nti ekyewuunyisa abo abantu abatta abantu bo munange oyinza ogamba nti bannannyini buyinza n'ate nga nabo tebalina kye bali nti singa babeera balina gye balaga nga baagala okwanguwa bandibadde nga bakeera ate than okusinga ne basanga abantu nga nabo balina gye balaga ate ne babanyigiikiriza ne batuuka n'okubattisa amasasi. Kale bwe tuli munange bwe tweyongerayo ewa Nampeera ono w'omutoyi munange olunaku olwaleero mazaalibwa ge era nga alabiseeko bw'atyo munange kitiri biyita bannange Nampeera ono
naye lwakuba munnange natandika omwekengeramu era ndi kaweefube wa kumunoonyerezaako kubanga nawulira nti takwasaganya basajja munnange okuva akatambi kali we kalabika nga bali mutoyi n'asalawo ate atandike bakazi banne sibiinaako obukakafu naye ndi mu kubinoonyerezaako kale era nga mu kiseera kyekimu ne TV presenter ate ng'oludda radio presenter awo omwami Mulondo naye yagenzeeko mu ka holiday n'omuwayifu nga woolaba wama baddiya obulamu butambulira ddala nga ate we baawubalira bannange obulamu bumpi oba olinamu kasente ebiseera ebisinga abantu mweswesinga neefunayo kadde genda owummulemu munange sigenda kuluyisa nkuzizaako ate ewa Fulufiga Jennifer Nakangubi ono nga yabbye omwami wa Hajati Zuula munange waliwo akayimba kaali kakingisa hayagamba nti wanaakamwanyi kaaliwo wana ebikajjo byaliwo kati newavayo omwana mulenzi yagamba nti ye n'akakyusa n'akateekamu ebibye simanya wana amabina gaaliwo wano simanyi biki byaliwo kati munange kino no kinzukiziza Hajati Zuula wano Hajati Zuula yaliwo Hajati Zuula yaliwo nga haja amulaba kyokka kati Fulufiga yaddawo Fulufiga yaddawo era nga Haji wamma yamutwala bannange Fulufiga bulijjo dokita yamusuddewo omusajja gwe yazaalamu n'abaana agamba waayi kaneegendayo nuno omusiraamu alina n'ekirevu kyenjagala ne bannange abakazi Kaputeni Liki Yebise ono nga muzannyi wa ku Ebonies era nga azanya n'omukyala ayitibwa Ketra oluvannyuma lw'omuntu yamuwola ssente okumubanja akaliitiriiti nga buli kadde abeera ayongeramu amagoba kati omusajja buno obudde nno avana kulya ttooke anyweddeko wali kasooda ka kooko wabula bannange nenga zo ssente yaziwezezza ezibadde zimubanjibwa kubanga bamuwadde amabugo babadde bayitirivu nyira abagambe temujjanga mumusaba ku mabugo ge ako nako yakazanye bamuwe ssente ababadde bamwagala asasule amabanja gabadde gamuyikiridde wabula bannange Kampala abantu balina amagezi naye nga wamma wetuli bannange abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo nsanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeeno eri 0707763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bwe tweyongerayo ne mukyala Dorothy ono ayina story egyanyumya eri abantu abawa abantu ssente oyinza okuwa omuntu ssente nga weefula nga amulumiriddwa so kumbe nga ye ayina kigendererwa kye kirala ng'agenda kusiraanya obulamu bwo bwonna ate nange ntera nnyo okugamba abantu omuntu bakugamba nti mpa ku ssente oba nga owa omuntu ssente tugeze ogenzeeko mu kyalo oba banaaba okitegeera omuntu tomukwasa ssente mu ngalo zo kuba ajja kukusiraanya abantu tebaagaliza abantu baagala kutulaba nga tuli bubi musabe ennamba ya mobile money kuba omuteera kubanga za mobile money ne wazokolako obuzibu buna ne watambula ku basawo ne wakola ki tewali kyeziyinza kukola naye zino z'omukwasiza mu ngalo amazima abantu bakali amaziga mangi nnyo era wensaze no story nengamba ngenda kugireeta ate nammwe wamma mujewulirireko kakamba nyumiza emboozi story time mulekerawo okuwa abantu ssente enkalu. I repeat, mulekerawo okuwa abantu ssente enkalu. Bannama waliwo omuntu gwe mmanyi muntu wange wa munda family member nga bakwata bamulagirira omukyala bagamba mulina omuwa ekitiibwa omukyala ono nga buli kaseera lwalaba abantu abafamire abagamba mumpeeyoko ku ssente nawe empaayo njo kubanga baatugamba tumuwa ekitiibwa munange nga tukimuwa. Bannamwe mulekerawo abantu ssente enkalu 10,000 ezo akakapapula ka bbulu kamoze mabega kayonoona buli kimu kye yali alowoozaako. Let's start like this. Ng'akwata 2,000 olunaku lumu ng'akola ki ng'asiwa omukyala yajja ngamba kyekana 2,000 oba nusu 5 ng'akwata 10,000 mmeka 2 ng'amugamba nawe anti sisobola kuwa 5 kankuwa 2,000 nga tamuwa 2,000 omusajja mpola omulimu gwe gwasooka okuggwawo
munnange nga bataata baffe bonna batulanga bagamba tumusalidde magezi ki ng'omulimu guggweddewo bamuwayirize omusango bamuwayiriza mbu anywa alina ebiragalagala mubiri era ali addicted okubeera addicted nga bamukebera omusayi gulaga nti kituufu ali addicted nga tali kati olwolukwe nga baluluka nga tulowooza bakumulimu be bakoze ki be baluluse mulundi gumu nga soka abeere waka ng'obulamu bugaana okugaana si gumu se ebiri se esatu se ena se etaano emyaka gye njogerako obulamu nga bugaana lunaku lumu awe ebyakola wali wajje n'omulamba wa mumaje mukulu nga waliwo omusajja amusanga kati ng'amugamba ye lwakigundi eri wavaayo ng'amunnyonnyola emboozi nga bwe yali munakenya ng'amugamba oh sorry omunakenya amulagirira ng'amugamba nedda enkya ku makya keera amasawo otegeera ennyumba bamugoba ebintu bwe bityo nga munnyonnyola obulamu bwagana bino byembikola tebigatta biki n'abantu batandisa okuneekokkola buli anyamba awulira ng'akooye emyaka 5 tugiyita emitono mukwano nga bakuyamba giba mingi olaba omalawo 3 emyezi gye ŋŋamba n'okubira abantu bane batandika okukwekokkola kati olwo munange omunakenya nga mugamba keera enkya ku makya come to my place bampadde contract yokola enguudo contract ey'okumonitoring enguudo zino ngenda kuteekamu bwe nkuteekamu nja kuwa emmotoka kuwe n'ennyumba n'ennyumba eyo sinagimaliriza ne plasita ebweru tetannabeerako naye ebisigadde osobola okutandikiraawo mbung'ogimpadde buwingi kuwadde omusajja nga ddeeka yanywa amazzi gategamutte ng'awulira at least awangudde ng'awangudde yakeera ku makya omanyi bw'oba osuubiziddwa ekintu you don't sleep excitement ekusula ku mutwe yakeera gwe bagamba ssaawa 2 ogamba yazituusa yagenda ku makya nnyo agenda otutuuka nga munnakenya yasiseemu dda nga yafudde nga bamugolodde mbu yalwadde ate yalwadde mbu twabaddeawo nga tumaze okulya n'agenda mu kisenge yakonoseemu kukono kamu gumu 2 ng'agudde eri afudde banyomeza ebintu wano ne mubitwala for granted but let me tell you guys this world is upside down. People are evil and every time we wake up in the morning saba katonda abeeko kyakola kyakyusa n'amakubo gaggala kubanga gwe oba osaba mukisa nga waliwo akusabira waliwo akuloga oba oli mu kunoonya ssente nga waliwo azibuza ng'agamba zikubule oba oli mutulo weebase nga waliwo az'okusali mu kusamirira obe bubi kati ebintu ebimu temubitwala for granted when we talk here. It is not just simple. Omunakenya bwe yamala okufa yabeerawo naye nga tamanyi kikiddako mwe bannammwe embeera esobola okukunyiga n'owulira nga oyagala ozukuke nga wafudde bakutwale n'omwana gwe yali yasindika ebweru okusoma at least ebyo ebiseera nga akasente kakyaliwo yatuuka ne bamudipotinga omwana yasooka nasulako ku nguudo buli kimu yasiranya kika kiramba ekyoyomu olunyiriri baluyita lunyiriri olw'oyo omuvubuka gye yali ava omwana ne bamuzza embeera esobola okukunyiga nga wakwatako ku sente nyingi ezisembayo n'otuuka kusanga n'omuntu okutuula obutuuzi nakuyita nagamba Dora jangu nkuweeyo 10,000 enso ng'owulira akujje wala ng'akujje mu ntaana. People have gone through the worst by giving out money. To me, Dora Jimmy's. Nteza. Omuntu yenna nze kati nayiga. Era abantu abatambula nange abasinga bagamba naye Dora obeerako ddi ne cash. Sibeera na cash. Sente zonna nzikuwe. Oyina kyo sharinze nange. Oyina kyoyagala. Simu. Omuntu yekka gwe nsobola okukwatira sente ne muwa mu ngalo. Mama wange. Tata wange. Diana. Oba munfuna. People are evil. People are bad. Temuddamu kugaba sente nga muzigabye mu ngalo. Sente ye kuva mu ngalo nedda mu ngalo z'omulala asobola gikozesa ekintu kyonna omukisa gwo gwonna n'agusena n'agutwala. Omukyala oyo rest in peace. Nali simanyi nti